Walero lyegasse ku nsi yonna okukoza olunaku olw'eddembe ly'obuntu olukuzibwa buli nga 10 omwezi ogwa Ntenvu oba Desemba buli mwaka. Nabwekityo akakiiko akalezika eddembe ly'obuntu mu ggwanga aka Uganda Human Rights Commission kakwataganye n'ebibiina ebitakabanira eddembe ly'obuntu okukuza olunaku luno okusinziira ku mukolo ogubadde ku Golf Course Hotel mu Kampala. Omukolo guno gubaddemu okutema empenda wakati w'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu n'ebitongole nga poliisi, ebibiina bya bannamateeka wamu ne bannabyabufuzi ku ngeri y'okutumbulamu eddembe ly'obuntu mu ggwanga, naddala mu kiseera ng'ebyobufuzi bikutte wansi ne waggulu olw'okulonda okwa 2026 era nga wano waliwo n'endagaano eteekeddwako omukono. Ssentebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu mu ggwanga Mariam Wangadya asinzidde wano n'ategeeza nti newankubadde nga Uganda erina ebisoomoozo eby'enjawulo nti kyokka erimu emirembe, nga wano agamba nti ekyetaagisa be bantu n'ebitongole ebikwatibwako okukola ekisaanidde. Eddembe lino terituweebwa gavumenti naye mulimu gwayo okulikuuma. Mulimu gwaffe nga akakiiko k'eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission okulaba nti omutindo gw'eddembe lino tegusereba. Wadde nga wabaddewo ebikolwa ebikyamu wano nawali, njagala okubategeeza nti embeera teyeeraliikiriza. Tusigale nga tuli bulindaala, tuli beetegefu ate nga n'obusobozi tubulina okwanganga oyo yenna anaagezaako okutyoboola ekitiibwa n'eddembe ly'omunnansi. Akiikiridde ekibiina ki NUP mu lukuŋŋaana luno munnamateeka George Musisi agamba nti weewaawo eddembe lyandibadde libukala wano mu ggwanga nti wabula ebitongole bikwatibwako tebyetengeredde nga mwotwalidde n'akakiiko akalezika eddembe ly'obuntu akakulirwa Mariam Wangadya. Bavumirirako nti kalina obuyinza bungi nnyo mu mateeka ne tekabukozesa. Kuba akakiiko k'eddembe ly'obuntu tekali nga kitongole kya bwannakyewa okufulumya obufulumya alipoota nga kavumirira kino kavumirira kiti, kalina obuyinza n'okugenda mu bifo ebyo abantu baffe abamu gye bakwatiddwa. Olw'okubanga olunaku luno lutuukidde mu kiseera ng'eggwanga liri mu kiseera kya byakulonda omulabikidde n'ebikula eby'okulinyirira eddembe ly'obuntu, omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda Julius Mucunguzi akubirizza abantu buli omu okujjumbira okukuuma obutebenkevu. Abayesimbyewo ba agency baabwe, abawagizi baabwe, banamawulire, abalina kyewa, bonna balina omulimu ogw'okukola nga gwa nkizo okulaba nti mu kalulu tewabaamu obubenyi bw'amateeka ate temubaamu kutulugunya abantu oba okuleetawo embeera etasobozesa eddembe ly'omuntu okutuukirizibwa. Ono era ayongedde okugumya bannayuganda ku nsonga ya intaneti mu kiseera ky'okulonda. There is no such section on the roadmap where the Commission has stated that this is the period for internet shutdown. We do not have it on our roadmap. We have not planned for it. SSP Peace Kyobutungi akiikiridde poliisi agamba nti bonga ekitongole bakoze ogwabwe naddala mu kaseera kano, wabula nti neeyisa y'abantu yeebawaliriza okukozesa amaanyi agasusseewo. Our mandate as Uganda Police Force, we must keep law and order. We must maintain the security. If I may use a reference of the climate at the moment, we must provide election security. We must detect and prevent crime. But as we do that, we are performing a dual role. Anet Nakaibale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindilire.